Olutalo olwabalukawo munda mu ggwanga lya Sudan mu Gwokuna omwaka oguwedde luviiddeko bannansi bangi okubundabunda nga n'abamu batuuse n'okudduka mu ggwanga eryo. Abamu ku bannansi b'eggwanga lino baddukidde wano mu Uganda, ekyawalirizza n'enkambi y'Ekiryandongo yali yaggalwa eri ababundabunda abapya okuddamu okuggulwa. Bangi ku banoonyi b'obubudamu okuva mu Sudan baana n'abakazi era nga babawandiisa bali ku mulimu olw'obungi bwabwe mu kifo we batuukira. We tubeeredde mu kifo kino n'ekyemisana kibadde kiyidde era bangi balabiddwako nga basimbye ennyiriri basobola okwefunira ku kyokulya. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu ki United Nations High Commission for Refugees wamu n'ekinnakyo ekivunaanyizibwa ku byemmere ki United Nations World Food Program bikola butaweera okulaba nga abanoonyi b'obubudamu bano bafuna ebyetaago ebisookerwako wali okusula mpozi ne kye bazza eri omumwa. Kyokka abamu ku banoonyi b'obubudamu bano batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanze okuva lwe bajja. The directors here said to us, you are going to spend all the 3 days then and be settled. But right now we have about 41 days, and this is too much. There is no food, no good food here. Even no thing for children, for feed our children. Our children are suffering because of no good food. Yo munda mu nkambi, ababundabunda abaluddewo tusanze balinze obuyambi obwa buli mwezi bwe bafuna mu ngeri ya ssente. Abamu ku abo abakyafuna obuyambi obw'emmere enkalu batubuulidde nti ekendedde. So there is shortage of food you are seeing here. Each person is getting about 3.7.5 kilogram. 3.7.5 can it take you anywhere in a month? And that is what you are supposed to be given as your ration in a month. Then for a cash you are given 14,000. Akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byemmere wano mu East Africa, Michael Dunford, naye yakyaddeko mu nkambi eno okwetegereza embeera bw'eri. Dunford asabye amawanga gannaggwa okwongera ku buyambi bwe gawa Uganda esobole okulabirira ababundabunda abeeyongera kumpi buli olukya. We've had good support, but because of the increased needs, we need additional levels of contributions from the international community. The World Food Programme is providing 100% rations to all of the Sudanese refugees, but unless we get regular levels of funding, it will be very difficult to maintain that level. Uganda erimu abanoonyi b'obubudamu abasukka mu kakadde akamu n'emitwalo 60 era ng'omuwendo guno gusuubira okulinnya oluvannyuma lw'olutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga lya Sudan. We need an end to the conflict so that all of these people can go home. They don't want to be in Uganda, they want to be back in their homes.